zigenze okubeera ssaawa emu ey'okumakya ng'abantu ba Katonda ku kidduuzo ky'abajulizi abakulisitaayo batudde edda ntende okwetaba mu kusaba okwawamu okujjukira abavubuka 23 abaafa olw'eddiini yaabwe ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga mu 1886. Obudde gye bugenze bweyongera nga batandise okuyimba ennyimba ezisuusuuta omutonzi nga n'abamu bubanyenya ku gaali b'enjole. Kwayo obwedde eyimba obuyimba obusendeekerevu so nga bba basanyusa abalamazi n'amazina ag'ekinnansi baleetera abantu okunaanula ku nsingo okubalaba. Ku ssaawa 2:30 ennyiriri z'abalabirizi nga bakulembeddwamu Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalo n'ababuulizi abalala basimbye lwakasota okwolekera ekifo awasabirwa nga banekaanekanye mu byambalo ebiwoomu buli omu okusinziira ku kitiibwa kye. Bano babadde bawerekerwako band n'abazinyi ab'enjawulo wamu omukolo ne gutandika okunyumira abalamazi. Oluvannyuma okusaba kutandise era mu kubuulira kwe Ssaabalabirizi wa kkanisa ya Uganda eyawummula Henry Luke Orombi asoose kusoomooza balamazi oba nga ddala basobola okujjukira Kristo nga bayita mu kukkiriza obuvumu n'okumwagala naddala mu kaseera kano ng'ekitiibwa ne ssente bibasingira embaga etanyumye. Naye eri abajulizi wakati muliro baali batendereza Katonda. Lwaki? Kubanga bagenda sinkana oyo. Ono asabye abantu naddala bakulembeze obutegulumiza wabula bakkakkane okuyamba bali mbwetaavu nga beeyambisa ekyokulabirako kya Kristo okuva mu ggulu najja okununula abaali bawabye. Do not be proud. But be willing to associate with the people of low position. Beera mweteefuteefu okukwatagana n'abo ab'embeera eya wansi. They're the ones who make your ordinary voters you politicians. Be bantu ababalonda mmwe bannababyabufuzi. What about when you walk in Kampala, the pedestrians? Ate abo abatambuza ebigere mu Kampala. They can't afford a boda. Tebayinza na kulinnya boda. Not even a bicycle. N'eggaali tebalina. And they're walking up and down. Batambuza bigere. When you look at them and in your car, what do you think? Gwe ng'ovuga emmotoka n'olaba abantu abo olowooza ki? Ssaabalabirizi era akolokosa abantu abeeyagaliza bokka n'abawoolera eggwanga. Nina okulimba kubanga balala balimba. If I'm a politician, must I tell lies because lying is one of the things we do? Must I be corrupt because Uganda is corrupt? No. I should make a difference. Okubuulira kubadde kukyagenda mu maaso n'omukulembeze w'eggwanga n'atuuka era okusaba ne kusooka ne kuyimirizibwamu okutuusa lwakalidde mu Yamugula. Oluvannyuma okubulira kuzzeemu era ku nsonga z'okulonda omwaka ogujja ezitandise okulinnya enkandaggo Ssaabalabirizi eyawummula ebigambo bye tebyawukanye nnyo ne bya Ssaabalabirizi aliko Dr. Stephen Kazimba Mugalo bwe bagumizza abantu ng'okulonda bwe kugenda okuba okw'emirembe singa beekwasa Katonda. Bw'oba olina okukkiriza mu Katonda. The God who created Uganda. Katonda eyatonda Uganda. The God who put us together. Eyatugatta awamu. With all these languages. N'ennimi zino zonna. The North are here. In the center. The East are also here. The West are also here. The God who has bound us together is the same God who will lead us through 2026. And so, voters, make sure you are eligible to vote and go to vote. May I call each one of us to resist the politics of violence, but to respect each other as God's people. Security organs should continue to keep people, their lives and property. Mu kiwandiiko kyasomye mu lujjudde lw'abangi ng'omukulembeze w'eggwanga okutwakunkumula Dr. Kazimba Mugalo Ssaabalabirizi asabye bonna bekikwatako okulwanyisa ebiragalalagala byagambye nti beeyongedde mu ggwanga. The rampant use of marijuana, alcohol, opioids, tobacco, and other substances is destroying lives, destabilizing families, fueling crime, and worsening mental health. Mu kwogera kwe omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asabye abantu obutagattika bya ddiini, amawanga, ebyobufuzi n'enkulaakulana kubanga bizza eggwanga emabega. Constant advice to Ugandans is never to mix politics with the denominational loyalties. Politics is about our welfare on earth,
denominations and religion are about spirituality here on earth and life after, in heaven. Which aspects the religious leaders can speak about better? Awadde abalamaze essanyu bakakasizza nga bwasabye Paalamenti okuyisa obuwumbi buli mwaka nga za kutegeka mikolo gy'okujjukira abajulizi ba Uganda. Okusaba kw'omwaka guno 2025 kukulembeddwamu abantu ba Katonda okuva eri Mbulabirizi omukaaga obwa bukiikakkono obw'eggwanga abeegasse ekitole. Kitegerekese nti nno omwaka ogujja bannaffe okuva ku Uganda Christian University bagenda okuba mu mitambo gy'emikolo gino so nga omwaka 2027 ejja kuba Namirembe Diocese. Nze Priska Namulema kankwe munnange Jennifer Kabaali ate atutuuseeko ebbugumo eribadde mu kusaba kuno.